naye nze ku lwokubiri naliyo nze omu abayita Waswa njogeramu naye mubuuza omanyi lwaki tuli wano Waswa nangamba yes mubuuza lwaki tuli wano nagamba tuli wano muli wano because mama waffe yagenze Mugulu abaana bakimanyi mama waabwe yafudde naye tebamanyi definition of death tebamanyi omuntu bw'afa nti tadda bamanyi with time alikola ki alidda era mu kubagamba baba babagambye nti mama yagenze Mugulu kitegeeza baba yagenze Mugulu yagenze kukyala ajja kudda bulukukire mu muntu omulala kyekimu kye babagamba nga eka afudde nga bakuze nti babatwala ku malalo ga eke ne babasiimuuza okitegeera bagamba eke yagenda Mugulu naye yafulumira wano n'afuuka palaso era ensonga lwaki palaso yaani taata yakuze ye taata buli kimu but here is the thing on my opinion nandigambye palaso yanditazaafiya abaana n'abagamba because bakula Waswa ali mukula nakati ali musuna mabeere 11 years n'abagamba ekituufu ekigenda mu maaso okuba kukungubaga because family ya Nalongo eke Baganda eyamayanja baki Baganda namwe naba criticizing nti okubanga kamera zabadde too much ku baana babadde tebalinawo basobola kuzeewala mpaka nga family esazeewo tetu accessinga premises za Nalongo AK47 nsaba mukama muwumuze mirembe omukyalo oyo kozi ye mukyalo omu abadde alina omutima omulungi bingi byogeddwa ebimu information tuyinza ogenda deep weba nfunye akakisa akalala sokolireko Jimzo Fact Media ku YouTube tuli ku TikTok @Fact Media ku Instagram ku Fact Media make at least sharing make sure at least sharing subscribing era oleka ko comment yo amaine doors Yagenze Smith era tuli ku the weekly roundup buli lwa mukaaga tufira wano ku Urban Bar and Lodge nga tukuweereza ki ekiba kigudewo mu mawulire Ronnie sajja nakutubagamba nti yabeerako buli lwa kutaano ngakola kawunye yagaseeko kati n'olwomukaaga ku makya gwaliko naye obeera oyo akakamera zange zikufulamu ewe bati ate wano kati nze kankubulira tulaba mu kamera mbaddugaza mwonna mbaddugaza simanyi edita waffe baya atufula babulaka nze ngamba tulaba kati nabaddugaza kirabika gwe kayirimu nange ndi kayirimu naye ogenda okyuka musiba otyo sibo wajja bannaye yalaba gye muzonga twakajja bannaye maya simisi ali bubi tuli ku Ronnie kyakiri osoka obuze ku bantu tuwulire wiki yawadde etya twakulabirwa kuze story ya Nalongo Abaana banze Genius Official ntwalo mukisa kuno okusasira abafunye ebizibu all over the week kuba bw'obanga toli mulago ng'olina omukosa toli ku kitanda otambula olina amagulu abiri olina okufiisayo akadde ne weebaza Mukama people in bad condition very critical condition balwadde nnyo ate okusingira ddala abo abaafiiriddwa the likes of our friend our sister Maggie Maggie yabadde one of she was a stakeholder, music stakeholder because yakateka sente mu eke nyimbe zimu zemuwulira teke nyimbe teyateka sente mulabalaba music anti oyo Bad Black because oyo Bad Black yegatanira badaba nga ine myaka 19 sokolekerawo Jimso sokokusoma abatulaba bapita ntambi Jimso I was challenged today by different people when people called me and they told me Bebe Cool hold a show in Barara yabade ya million ya 2 nga bagezako kumprovinga wrong nti oboli yawo kinagambye nti Bebe Cool tatuza abantu in fact he wasn't busy abavubuka banchallenges nibagamba gwe kavubuka gwe tuvire ku rasta yafunye shot ogena akona akolone ningamba yo kitufu lawyer ebo bankubidde nagamba owayo fachi ne musajja wange ne mugamba musajja osimulina akobozibu akaisem so I'm sorry for that na wagizwa Bebe Cool bona sirina bad blood na Bebe Cool in fact I worked with his son Alan for good years and like Alan is my friend, so sometimes we have discussion. Olumute tubireta mu bubi. However much we tuba nakoze commentary embi ku Bebe
nsaba ansonyiwe nsaba bafani be bansonyiwe obulamu tubutambuze because a guy called me nangamba nze bapita Victor nkola mu government gomanyi gwe ne mugamba sero Victor gwani eddala nagano dingamba ne mugamba nagamba omusajja ogwe malese ku mukutu ogayinza okuba nga tabanyina kololo Victor kololo manyiyo kololo manyiyo I've been partying buli kona buli gwanga buli party buli soda y'eggwanga awasanyukirwa amanyiwo. So but all in all I say sorry for Bebe Cool and his fans wembanga n'abakoze si bulungi nga mpita ku mukutu gwa Ron Genius official to Fact Media Smith podcast ya setting ebibuzo nako zino muyaye ya setting ebibuzo kumera wa sira ku setting ne batugoba twajjano ne batugoba tonda mukumanyira abantu bakulu nasikumanyira abantu bakulu omanyi kati kankubulire there are some critical questions omuntu zakubuza ngo ino kwogera facts so when facts abantu wetwogera facts wana abantu bali emotional Bebe Cool alina abaana ba protecting abaana be yazala bakulu bamanyi taata tabikola because wakabi so we try this conversation better too maybe awo nempitira ekimwa abaana ne bagamba gwe kamalimu olina okwetondera Bebe nengamba abaana ne bankubira amasimaita abenjawulo but I say with a lot of respect I say sorry. We understand your sorry. Yes. We understand your sorry bro naye Bebe Cool tonabitegeera we understand your sorry Ronnie. Twafiiridwa Nalongo yali mukyala wa AK naye abantu abagenda kunyimbeza abantu nga bakwata ebifaananyi abaana babadde bali mu kukwata mutabanyi wa omulongo oli omulenzi nga bamukwata ebifaananyi n'omuwala nga bagamba abaana balinga bamawobe tebeefiirayo like kityo si kirungi that thing is not good kitegeera ogenze ziika agenda oziike osobola okukwata ekifaananyi nga bali mu kuziika oba nga bawayo speech naye okukwata abaana booli ebifaananyi si kirungi. tona wadde osobola okwewala kukwata abaana b'omugenzi maybe solution ebaddemu yokka okubanga osobola okugaana bamidia okuyingira munda oba okuaccessinga family oshegeera because kyemulina omumanya we have a challenge nti waliwo abantu nga mu family yaabwe nga ono bwalifa kamera terirabikayo nga ne mu family yaabwe ne baba baganda be ne bakojja be ne bakwachi nga ne baba alifa kamera terirabikayo. So kati we are serving those local people of which no omugeza ko omusensitize nga tajja kitegeera Nalongo abadde part of people abamanyikiddwa kitegeeza nti bw'aba afiiriddwa ku lumbe it's a must camera zigenda baayo bwe muba temuzaagala okuzeewala the only thing kwe kugoba abamawuli obutakisesinga inside because amanyikiddwa oshegeera kakati bwe tugenda ku baana nina okukkiriza nti bayinza okuba bakisusiza naye abo abaana waliwo omuntu ayagala otegeera abalongo be baliwa balirindako bali mu mbeera ki benkanye batya kuva ekewe yabalekawo mu myezi 3 oshegeera are they emotional bali mu nnaku oba nedda kamera zinzo basukako ne nabo bakisusiza amengeri gyadde bayayana ku lumbe badde tebatula wamu as if they are not as if be ba mobilizer as if they are the one welcoming abakungubazi amaja kunsonyiwa naye nze ku lwokubiri naliyo nze omwe abayita waswa njogeramu naye umubuuza omanyi lwaki tuli wano waswa nangamba yes mubuuza lwaki tuli wano nagamba tuli wano muli wano because mama waffe yagenze Mugulu abaana bakimanyi mama waabwe yafudde naye tebamanyi definition of death tebamanyi omuntu bw'afa nti tadda bamanyi with time alikola ki alidda era mu kubagamba baba babagambye nti mama yagenze Mugulu kitegeeza baba yagenze Mugulu yagenze kukyala ajja kudda bulukukire mu muntu omulala kyekimu kye babagamba nga eka afudde nga bakuze nti babatwala ku malalo ga eke ne babasiimuuza oshegeera bagamba eke yagenda Mugulu naye yafulumira wano n'afuuka palaso era ensonga lwaki palaso yaani taata yakuze ye taata buli kimu but here is the thing on my opinion nandigambye palaso yanditazaafiya abaana n'abagamba because bakula waswa ali mukula nakati ali musuna mabeere
11 years nabagamba ekituufu ekigenda mu maaso okuba kukungubaga because family ya Nalongo eke Baganda eyamayanja baki Baganda namwe n'abakuritisizinga nti okubanga kamera zabadde too much ku baana babadde tebalinawo basobola kuzeewala mpaka nga family esazeewo tetu accessinga premises za Nalongo AK47 nsaba mukama amuwumuze emirembe omukyalo oyo kozi ye mukyalo omu abadde alina omutima omulungi bingi byogeddwa ebimu information tuyinza ogenda deep weba nfunye akakisa akaala sokolireko Jimzo Yes. wamatu olowooza nti omuntu wa kamera alina okubeera selective ku ebyo byakwata nze nno situnulira muntu wa kamera naye ntunulira commentary ez'abantu abali mu nnaku n'abantu abanaku abasirusiru abagenda maaso nokuba nti bakola commentary ku baana abo. First of all bw'obanga gwe wakulira mu nnaku mu mbeera embi ate embeera yo embi togiteeka ku baana. Abaana abo bakulira mu different culture. Okufa e UK mu America kiri nnomo. People basobola okubeera gundi naye sadness tebagiraga mu public bamanye engeri bakungubaddemu ey'enjawulo okitegeera tosobola kugamba mwana wa muntu biringa bemawube ng'olumirirwa oti oli maama w'abaana abo gw'oli muntu nalabye ekiwala ekimu ekyo oba kibeerawa nga kikola comment ku abaana mubaleke. Those kids are minors. Bwati bana bakuba nti batuusa kisegeera kigenda mu maaso tobakaka kutegeera okitegeera bwetuleeta ennaku yeewamu olwokuba bubafiirwa twatawo gwe n'okaabe ennyo n'osiita obugere n'osiita obugere leka omulala aseka atuulawo n'aseka aseke because ennaku etukwata bulala okitegeera ate n'abamu background yanjawulo. Gwe oyinza okubanga oli mwewaliikirivu kubanga maama wo bw'afa tojja kulya mmere. Abaana ba eke bafiirwa taata waabwe balivinga obulamu buli best naye alina taata wo botasobola kulivinga wali mukritisizinga abo abaana mujje mu baana mu mboozi. Nze sobola kublaminga abamidiya bakutteko nalabye nti like abamidiya kye balina okukola they have to feed the public. Oshegede wabula ate owa media n'okuwa 360. Yes owa media ate omusirusiru yabadde tategeera yono eyataddeyo eyapostinze ka video ng'omwana akola ki amwadde middle finger. Abantu bano we baali baroni baali basoma amawulire nsuubira Roni alina ebintu byatasobola akola ng'ali ku kamera eyo newankubadde Roni is a crazy person naye buli watuuka ku kamera abeera professional. Eyakuteeka clip akuti yabadde munamawulire okateekayo tasooka kubeera tiktoka nga ne class yakomamu senior tu kuba omuntu alina amagezi tosobola kukwata middle finger n'okukola ki nogiposting. And the people need to understand that gundi fraternity yaffe yajjamu abantu abatunzi b'engoye abalimi abavudde mu maka abalemeddwa abatunda ennyanya mu butale atalina kiddako ng'anoonya rent. Here is the thing nti omwana ajja ng'ebyaddala yasoma fashion and design nenga amatikitoka sebo ngate baba atambula nga bali organizinga nga alina okubeera naffe nakugana naye nti muki munamawulire napublishing ekintu ng'ebyaddala olaba tekyetaagisa. Nze navumibwa. I was there on Tuesday. Navumibwa because I streamed the whole show eya Nalongo Maggie yafa Monday nembeera ku Lwokubiri e Katabi bakompyuta ne banyiiga ebivume ebyaliwo byali bingi but the challenge was nze newala nnyo ogenda mu lumbe mbuuza ekibuuzo nga kiri out of a line okubuuza ekibuuzo nga kiri off because omwana nabuuza emmotoka yeno gyalese tiye agivugidde ebbanga ki emyezi 6 okay yani asobola ogiggula kati ate wanaye n'abaana ba social media eno bagamba nze banamawulire be Uganda sibategeera kati obuuza biki esaawa nga zino laba kasasiro ono kati gwe yakomenting ekyo ninkubuuza gwatali kasasiro watuuka otya ku kasasiro walaba otya kasasiro nga toli kasasiro ekyenjawulo ekiriwo oba osegeera olaba Roni the challenge the question was who can access the car who has the keys ndabolaba never misunderstanding ekibuuzo kyange maybe there was a slight of tongue because I'm not perfect in Uganda but bakiwulira bubi
the instance was yana asobola jigulawo who is having keys sikujigula mbwakaseera ako nali njitadde katale mulimbuza n'obuuza in my feeling Nalong tasobola kubanga badde alina emmoroka emu abantu ne bagamba obadde oyagala abeere na mmeka oyagala mubba people bwe tugenda mu mbeera ng'eyo we need to give some people 360 okubanyonyola nto version abaje batanna bakwata and tisimusango because you are kati mu bufunze nali mu New Testament nga bali mu Old Testament naye nze kwaze songa Smith nze nina ebintu byenda bakubana ba ekabo abana ba ek twajina maina bwatu musasira abana bo bozaala ne bokuza abana bo either benzo kubanga bali mu competitive because omwana bwabanga ali mu situation omwana bwabanga yakulira mu mbeera gy'alimu si musango gwe okitegedde si musango gwe tomblaminga kubanga tamanyi culture eyo because akuze nga culture gy'amanyi yeki abantu balivinga normal world ne bw'oyagala omwana akaaba asita amasiga mama we tagenda kudda alina okufacinga reality so ate ne mutandika ogamba abaana babakuzawo give people space bakuze abaana baabwe muwe bapalasa abo chance bakuze abaana baabwe. Palasa has been dedicated to those kids nga mwe temuli nayo nga asobola okwata obusente bwo bwekina kubwaza mu music industry n'abusindika nga abaana balina ne mama waabwe nga tebalina bulungi naye ng'agezezzaako okuba nti abeerawo okitegedde n'akeera ku makya n'abakubira video call nga temana bagenda ku ssomero ne bakomawo ku ssomero n'akola ki so a father who has been taking responsibility nga abaana bali abroad this is the father alina abaana abe Kampala so Paraso alina opportunity okunechalinga n'okumentalinga abaana nga bw'abaagala so sigwe akeera ku makya okugula simanyi kadatako kalayika nebo comment bo mata obutamataringa nodda ku baana b'abanno abaana abo bafiiriddwa maama waabwe ng'ojagala kukola analysis yongo you are bashing them because you want to train but in the end you're damaging those minors. Ekyo sikyagala saakyagadde omukazi osaa mukutte erinnya naye singa nabadde mukutte erinnya nali badde nzizza wano bbeeya nnaku tosobola kukwata baana b'abanno nobayita mawube abaana baabo abaana ba eke bawesita bamawube oba kyekyo bwe abaana bo Shadia Wakyagulanyi abaana bo tetubamanyi abaana bo bayinza okubanga bali bubi nga tebalina n'ekitaabwe kubanga n'ekitaabwe kirabika yeetaaga buyambi okusinga n'abaana ba eke you can't be old and be stupid at the same time tosobola kubeera mukazi mukulu ate ng'oli musiru okitegedde ekitegeeza abaana bo boba raising nga baba too stupid okitegedde omuntu omukazi omuntu omukulu you just guide you don't attack you don't insult abantu abamu Mpuba munine ebizibu byabe nga musula nabyo mutambula na give other people opportunity okuliving obulamu bwe baagala you're not beautiful you're not funny you are ugly ate nekirala tosuubira nti attention gyafunye osuubira abaana b'amayanja okuzanya n'embizi okuddugala b'amayanja tebazanya na mbizi kubaddugaza ekyo nakimanya there was a time when people were bashing them they distance themselves from them. Mwali simye ne mugamba nti abaana bano balina abantu ababaagala mwali simye ne mugamba nti at least the family it has been standing tall for them osheredde sirwe lusooka bapaasi babadde bakamiyoni bazze bawuzo bazze ekitegeeza abaana balina support olwokuba ng'oli eyo ennaku yakulumaaluma dda ebyana bekirabika nabyo bimawube biri awo olowooza n'abaana b'abalala bamawube bananga abaana b'abantu mubaveeko abo abaana bato nga gwe otayagala kuvumira baana bo tovuma baana b'abalala bw'ovuma omwana wa muno mawube ng'ate omwana ategerekekako omwana asobola abaana ba eke abalo bayinza okuba nga baweze miliyoni 2 ku akawunti naye gwe omwana we alina sente mmeka okitegedde so omwana w'omugagga tabehavinga nga mwana wa mwavu abaana b'abaavu mukaaba nnyo ababagagga tebakaaba because omwana w'omwavu ajja kubula ekyokulya mu nnaku 2 ow'omugagga myaka 10 ng'alye takola ng'ayinamu ne ku akawunti so mulekerawo okumanyirira abaana b'abantu. Ron obulamu bwabadde buti eyo Nalongo bamuzise leero embeera yabadde etya Nalongo bamuzise leero Butambala era bamba omwoyo gwe gye baggalamiza enteekateeka yali bweti nti Nalongo yafa Monday then ne bamutereka Emmengo mu plus for some 4 days why timwalimu Abamerica
abalina okujja ate nga balina otuuka ku Lwokuna. So gwali mu kwebuuza lwaki Nalongo AK47 aluddawo okuziikibwa nti it is just because adde alina abooluganda ab'enganda abali ebweru nga tebalina oprocessinga engeri gye balina okulinnyamu okujja bamukubeko eriisa evvannyuma then bamuziike. Sinakindi adde alina abaana b'ebweru nga nabo balina okujja bakolesi bamuziike. So olwaleero we bamuwummuza naye njagala kutwala obubaka buno okwebaza Palaso. Mayanja family more especially Palaso era ne ku BBS ku macha mu byokya I appreciated like no more the credit. Palaso ya acting nga father ebyaddala nga tato waddala eri bana abaana nontonule bana abaana nembeera n'obulamu eri Nalongo because Nalongo bwe yava ebweru ebyaddala yali depressed bintu bingi ebyamutuukako because Nalongo obulamu bwe yali mukyala wa dollars musawa mu kisawo ne sente zaatuuka ne zitabuka nga tetunatuuka yeeyo. Palaso Chameleon and Wizo waliwo omulenzi ono amanyikiddwa nga Sami. Sami alina okwegendereza. Waliwo omwana ali ku TikTok ayitibwa Sami avuma Wizo every day, every minute, every hour, every week, every month. Oyo guy agamba wenyabulugululu. That boy is not safe. Because bw'olaba nga Chameleon afiiriddwa Hamufure, n'olaba nga Wizo afiiriddwa Radio, n'olaba nga tinga Palaso naye afiiriddwa Nalongo. Eke yabalekawo nti ozolaba ebitula ebiva mu Mayanja family abo abantu bwe bakugamba nviira obaviira. Sami kamugambe bwe nti Sami wakola na Sami. Me am telling you Sami. Omukazi ayawukana ne bawe na moving on. Omukazi nakwata wano n'omusajja nakola ki? Nakwata gage. Neme temwali bafumbo. Temwali bafumbo ne Wizo. Tewali mpeta. Tomufiirako nnyo. Bwe wabanga waliwo ekitatambula bulungi toli mulema. Ngeno okole. Ina amagulu abiri. Yego bagamba Wizo yafumita ekiso. Yes, yoyo agamba nti waliyo bijjajja waggulu mu siringi, waliyo omusulo, waliyo byabaayo kya. Tetumanya mupama. Those such a kind of stuff. Very bad. Sami. Kyenkusaba bw'obanga waliwo sente zo wali oyagala wa Wizo ne zigaana tandika obulamu obupya. Because you are not safe. Bana abaana balina ennaku yaabwe n'obusungu bwabwe. Baviiriddwako abantu mu famire zaabwe balinamu ebitiini. Palaso bw'anakugamba nviira olina omuviira. Nze nalaba obusungu bwa Palaso ng'ali Mengo nga Nalongo amaze otulekawo. Gwe omanyi kye kyali kyekitegeeza naye yatuuka ekatabi yakakkana kata kyalina kyazza. Chameleon bw'akugamba nva mu maaso olina ovaamu boy. Katugamba Wizo alowooza ati ate nga kuva Radio bwe yagenda Wizo bimayi byatuukawo. Sami family gyesonyiwe. You had this submission about Sami. Sami nja kugamba ebigambo bino. Bw'obanga akeera ku makya n'ova ewammwe n'osenga mu maka g'abantu siima akaseera ke walimu aga amaka. Siima bye baakuwaako ebyagaana bireke. Okitegeera because ojja kujja olaga abantu Wizo baali ffenna tukimanyi. Nze kati kankubuulire nze nali mbadde ne bapalasa okumala ebbanga. Naye manyi omuntu wange Wizo oyo manyi weakness ye kitegete nti in that we mulabanga anyedda ate nga anyize simuwana gapu musemberera funa katebo kateke mukubo wali because abeera too emotional abeera munyiivu asobola okukola ekintu kyonna ekiri crazy. So kati gwe omuntu gwe wangala naye emyaka 10 wali omanyi kyasobola okukola nga anyiize kitegete naye kati ate mwawe yakuyambako ekyo genda nekyo nze mulaba oyo muvubuka ku TikTok abalemeddeko ebyaddala okutta trend y'okubeera nti osobola okukola reaction ku nnyimba z'abantu okukola comment ku bintu bingi sticking awo lemera awo bamayanja baveeko tolina kyogenda mbafunako ekyaddala abamanyi anti kati sigamamu talina kyagenda bajjako naye nga ebyaddala abakola ki abamanyi ne Radio yagenda okufa mwebo yabavuga osobola okumanya omuntu awo byamanyiko byebyo okitegedde byamanyiko nze nsobola okugamba nti waliwo omwana Cyrus yabeeranga okumala ebbanga ne ba Radio and Wizo nsobola okugambibwa Palaso ba viral naye omuntu tosobola kumanya 100%. Okitegedde
ayogera ku income y'omusajja, ayogera ku makagasi g'omusajja, ayogera gezaako okutabula olufumbo, ng'agamba ateta be yakolanga, n'agamba nti wano yali agenze mu bwenzi. Omukazi wa muntu muwe ekitiibwa, tewali musajja asobola kusonyiwa ng'ogezezaako okuba nti either atakinga mukyala we oba ogezaako okuba nti oexposinga kukinisire mukyala we, because amaanyi g'omusajja yena gali mu mukyala. Olwoni olwaliro bwe tugamba nti mukyala wo mwenzi, okitegedde nti bamusanga kwaba ne bamukola bino, tosobola kunjagala nze akoze commentary eyo publicly. So oyo Sami alina ekintu kyerabidde, wafunye start kuba ready and wizo kati zimba obugaga okuva mu abo, because start gye wafunye wali ofuna sente naye nga tulina kyozikolamu. Kati oli okuze ogenda kweza myaka 4, kozesa TikTok, bagita short time fame, kozesa short time fame okole ebintu ebiri productive. Kati nakulabye atandise okwezula, aguze ne microphone ninga akola ku radio. Stick on that, live people's lives. Asigale ku microphone kwata microphone tandika in fact zima ne production house ewaka otandike ddala ka station kuba ka podcast ko omanye topics training obe zitambula okole otude content ali mu kuba ready and wizo already bit boring tulina kyogenda kuleta chini. Okay, kati so mention zino we are in Buganda, some of us we belong to Buganda 70%. Oyinza okukiwakana naye tuli mu coronation period. Okubanga tujaguza amazalibwa ga baffe emyaka 33 ngali kuna mulondo ngala mulo Buganda leeta essanyu yaleeta ebyenjigiriza myaka 33 ngala mulo obujjajja ngali kuna mulondo y'abajjajjabe. So tugenda kubeera bweyogerere nga 31 ku Monday, sorry nga 31 ku Friday next week ku Watoto Church kwaba nga tubugiriza omutanda ate nga tujaguza naye nga tumuyozayoza kweje emyaka jagezezaako sikyangu okulaba nga leeta nga tugatta wamu. By the way, let me tell you, Baganda is a major tribe or religion that it doesn't segregate. Basembeza everyone is welcome. The personally anedda mpaka ngandabyeko personally I work with BBS Terefina. It belongs to Baganda. It is a Uganda broadcasting what but works on Baba. Okay, so okay. I work so personally I host the show called Kaunya 36 Extra every single Friday, 4 to 5 p.m. Then at the same time ni hostinga show jebaite ebyocha ku weekend okuva sawa 2 mpaka sawa 3. Nze genius official kakati kitegeeza nti bansembeza nafuuka mwana mu product ya jajjani ajja kasiko mutaasa. So njagala twala n'omukisa guno okulaba nga nkwawala bakyali bange okuwagira omwana gwe bayisa titibya, omwana akyasinza okuyimba ennyimba ez'obuwangwa n'ennono. Tugenda kubeera mutundwe olunaku olwokutaano next week. Wangala titibya kanyimbira Obuganda okategedde. So senkulu kasiko mutaasa yakiwumbyemu omutwe. Tugenda kubeerayo olunaku olwa Friday next week okulaba nga tucelebrating awamu akalenzi it is his first show amubulamu, and that boy is talented. Ayina tonere eyo wagula eyita mu bbanga. Tugende tumuwagire nalaba abakyala bamuhagala abawanga n'ennono abalokole tubayita more special abo abagala okwatula. Tugenda kuba tuli kumpi ne Pastor Tom okwatula kibla tugenda kuba tuli kumpi ne Pastor Tom. So endega za Pastor Tom bwe bakuwa wala amafuta nga olaba gabulamu osobola okirira waliwo ku makutano mutundwe okulaba ng'oyatula okubeera omusamizi omutuufu. Nze njagala kugamba nti abajambaza abayita Bashivas Closet basangibwa wano ku Cent Point shop number H024 era bayina ebikumba ebirungi. Shivas Closet bakolera ku Cent Point shop number 024. So ayagala ebisinga osobola okuba ku number 0753 36 64 then 22. No making sure at least bakutusaako ebikumba badde rivalinga abatulaba sagala kubanga kuwagira Shivas ye Shivas ye omukyalo ono atubeere
twagereramu yambaza buno abuyinamu original by the way buno yabundetera kuba South Africa by the way yaleta black ne kano ulaba buli rare oshoppingayo ko obubonambala ku birthday yange nga tuvude ku Shivers natakayo ekijini nekimalayo nga tuvude ku Shivers wakozeyo ku bulungi bwa nsi leero nakoze nalongoseze wakane mukuru naye waliwo bye bakubye emboko like was it necessary ekyo kikyamu kubanga wali akavidiyo akatwininga kwalazigayi bamukubye ebyadda omusirikale yamukubye emboko omanyi abasirikale bano kusubira ebiseera ebisinga bakyamukirira kyemanyi oyo omusirikale kisubira nti abajjamuleka batajja goyinga mu disciplinary committee basanze omuvubuka atambula natandika omukuba emboko nga ali stadia street omuntu abantu sinte temuyisa abantu nga mbizi oba nti omala kugikuba newulira muntu oyogera naye and I think kino kibali mututeekamu olaba gavumenti eno erimugezaako okwagala okukyusa okuteekawo embeera nti you can communicate with someone mu bulungi abantu ne babitegeera olaba tebataddewo manyi zewaffe tusalabeko poliisi nagisemu nagirabeko eyitamu kwabangali baddeeno tewabaddewo kutiisa naye abantu bakedde ku makya ne beekubiriza ne bakola ebintu byabwe so oba poliisi yakubye omusajja oyo bweba bulungi bansi nga bwobadde omulanga wakoze kikyamu era nsuubira gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni ne General Ken Rugaba Muhoozi tuvumirira nese kuvumirira abapoliisi abeeyisanga oyo omwami because olwaleero mugezaako okutuyigiriza nkwata y'amateeka n'obuntu bulamu ate oli ali mukola defiance kuti mugezaako okuba nti mupreachinga olwano nze wa poliisi oyo si kumunakuwalirako simusaasira sisaasira ye nsaasira abaana be nsaasira famire ye because abaana babeera bamaina famire ye ebeera maina ekibi kya muntu sekinoomu tosobola kukwata muntu ali mukutambula omuntu n'otandika omukubazifu mukubu n'omwana omuto tebamukuba n'omukazi ewakati tubakuba oyogera n'omuntu omukulu sasira mukyala walabye vidiyo just imagine omusirikale asomesebwa kukwasa mateeka and ali professional mu ngeri ya communication n'omuntu singa abadde mu kyasi twaligambyeko nti abo baba training akola ki action they work under instructions under command naye bano bamala emyezi 9 ku mwaka mulamba baba training gy'ocommunicatingamu ne criminal baba training gy'olina okukwatamu omuntu baba training gy'oli mu kugaidingamu omuntu obutamenya mateeka oyo omusirikale abadde alina kugaidingamu oyo ogaya abadde atambula okumugaidingamu obutamenya mateeka ate si musirikale ate kumenya mateeka soka olindekawo Ron wavudde ku BBS wakozeeko bulungi bwansi ndakuze ne Shivani ndakuze ne Shivas gundi linda mwambaza atagenda kole bulungi bwansi soka olindeko Ron wakozeeko bulungi bwansi obulungi bwansi waliwo mukwano omukyala wange yali presenting the Shivani yali presenting mugambe mukyala waffe mukyala wange wo Linda ko jimzo Linda gamba wali ekinjalo obuzi so my girl represented me mukyala wange naye bw'oba wagidde Shiva's closet oba wagidde nze kati let me tell you one thing Shiva ye represents obulungi bwansi sasobodde kukola bulungi bwansi because nadde nyina oweereza bana Uganda sawa 2 mpaka sawa 3 ate nga prime minister yalangirira etandika sawa meka sawa emu mpaka meka so such sobodde kimakinga but nze kyenayagadde mu kino ekintu it's good idea okumakinga hygiene okuba ennungi mu city at the same time mu nsi yonna newaka ewo because obuyonjo butandika naawe naye ekyo kyenamaze okukkiririzamu nti Uganda oba gavumenti eriko etusobola mulimu abalenzi abalina amawaggali nti buno abasajja tebakusobola nga bwe balangiridde general cleanness nga ne rumu yo wadde tosagifuna kambuze ekibuuzo bwogirabanga good idea like it's a good idea why because abantu abamu bagaddewo business zaabwe abamu like babadde maybe it's one day in a month olina okukikkiriza tekisookedde wano waliwo ensi ezimu ezikola ezibikola tulina okuuma obuyonjo gwe onyumirwa gwe tolaba nti
bw'otambula mu kibuga nga kinyirira obadde ku mulimu gyo obadde mu nju yo oba olongoseza oba tolongoseza bw'ofulumye okubeera nga ziri ssaawa 5 street ozirabye otya nze nvudde ku BBS owulira nze nfulumye BBS nga ngenda streets ezo nga ndaba street nnungi lwakuba challenge gye twafunye bukyanga bagambye abantu okuteeka kasasiro ku makubo tebanaba mulondawo ekintu ekikyamu ennyo because bwe baba nga simanyi oba bwe baba baligambye nti kasasiro bajja kumugjawo kiro abantu bamuteekawo kiro naye ate twalongoseza emisana kati streets zaffe zirabika nga bamawube batambulirako because kasasiro abantu bamutadde ajjudde ku makubo ekintu oba oli awo wendabyemukkubu nafunsubira next time bajja kwetegereza idea bweba nnungi idea nnungi naye idea eyo mu kubeera obulungi bwayo nze nandisabye continue nga kibeere permanent because ebintu bijja wano sometimes wana Uganda ne bikola ki ne bifeerawo naye kye nawaza okukkiriza bw'olaba nti gavumenti esobola olangirira nti general cleanness ne tukikola kitegeeza n'enguzi esobola ogigoba kitegeeza n'ababbi esobola obbagoba kitegeeza n'omutema esobola omugoba kaakati kitegeeza omutema ayinza okubakolagana ne gavumenti ababbi beki olaba Roni Bannayuganda bwerangira kino tikibeere ne kibeera lwaki kiri ekyo omutemu takiragira n'alagako action ey'enjawulo nakyo ne kibeera nze kyemanyi Bannayuganda they are law abiding citizens Bannayuganda si bamputu ate Bannayuganda bw'obagamba ekintu bakikola unless bw'otandika okubalaga nti ate gwe okola opposite we nabo batandika okubeera resistant about against your system. Yes, against your system. To me I think nga bwe nakugamba bwe nyongero kikugamba kano bakageseza kakutteyo waliwo n'akalala akajja already Ronnie twogera ku nguzi tewale kati muntu yeetantala n'abapoliisi ababadde bakwata abantu ne babagiragira kati batandise okukankana musikulimba because olaba omuntu alwanyisa enguzi omuntu yali serious temujokinga n'abo abasajja nze nkubuulira olaba omuntu avayo family waliwo amataka ba minister n'abantu abamu abali ku state ge bagamba nti bageza side zewa. Didn't you watch Kabanda's video about ngayogera mu Lunyankole amataka ge babba ge bageza government okuzza nti sawa zino government egezaako okukola ki so kotumireko Gerard so naye Gerard yangoba naye kamutumire abatulaba nina boss wange bamuyita kule Gerard ye manager wa Abaana omusajja ono tujja wano natuyisa bulungi naye ebyana tabituwa bigabira Smith nzondeka abigabira Smith andika ono mufumbo n'oli mufumbo badde manyi gwe atali mufumbo atwala ebintu byekyo byekisulu kati nzenze kagwe bawe ebyana kale basitwala. I have a question. It is not about what general cleanness simanyi oba kiri fine jemuzo nawulirako nti labadaba yatta omuntu kituufu waliwo incident happening mu kibuga awo I think around high table incident eyo walingawo gaali z'obuvuyo ez'okusinza there are some JZs bamanyi tebakimanyi waliwo omwana yakomenteze nagamba sidiringa na muntu yattako omuntu kati twaga tulambulule ba JZ abaleero is it true oba it was an allegation so but kigambibwa mbu because nange by then I'm high school I think I'm senior nga 6 ebala yali yakansanga kabaragara around there I remember so kati bakamiyoni baberanga ne net ezenjawulo ne ba ready and wizo balinga ne net ezenjawulo so Rasta Edias yali nnyo ku kampu y'aba good life ne waberangawo okusinza kwaliyo Island nga era yabeerako ne mu video ya Kamili nga ba Rabadaba olumya crossing nga nabeeranga wa Kamili then ati Rabadaba yabeeranga ku good life naye Messi kwaliko Yangamulo nga Yangamulo dayadi wa Kamiliyoni Katemba ozimbu bannange njagala munkwate bulungi it is very sensitive wabeera wakavuyo Rabadaba si yafumita ekiso kyalabika nani mbu naye bamuteekako abamu but is it true ekiso kyalabika mweyo allegations mweyo gamba Rabadaba kyali kiso kya mbuzi
bamukwatira yagendera mu kavuyo Rabadaba si yakikola ekisosi yalakina ne Rabadaba wabisi waliyo no bambi si yakikola yagwa mu ngato z'omulala ate oli era yakwatibwa n'aterekebwa ekabalagala ku poliisi n'avaayo nga tali guilty ate olaba instance wegira nti Thaddeus yavaayo n'awona Rasto yavaayo n'asooka awonamu then n'afa lete teyafiirawo because basooka bamutwala ensambya n'abeerako for some good time n'abanga ateredde namu then n'amala n'afa kati batagamba nti Rabadaba naye nga abaaliwo bw'obuuza bajjakobo abo bw'obuuza abalwasama bali mu system bagamba ekituufu nabo tebakimanya ekituufu bakimanya ekisojo kyava ne Rabadaba nga musajja abisirani omusajja yabadamu oli yamugambye mbu ojawa gatse zikungubagira Nalong Rabadaba because yabeerako naye mu relationship kati bwobeera n'omuntu osobola mukungubalira Rabadaba ensi yamugaana that's a big challenge Rabadaba ensi yamugaana natukuba bode natukuba nanti where the career of Rabadaba started to decline obuzibu bwe bwava bwali ku incidence eyo abantu bakipasivinga mu ngeri lindako abantu bakipasivinga mu ngeri nti bambi mutemu yeyatta of which yali allegation kyali kiso kya mbuzi natula mu ngato z'omuntu estate ya Rabadaba yagira waliwo estate emirundi ebiri oshageera natula mu ngato z'omuntu bambi nga si Rabadaba yali achallenge era until today we don't know ekituufu abantu abali bakubaraga so kati waliwo system ya set up yokusula ebiseera byo Rabadaba alayina luyimba kibwe kiri ability muchamu Rabadaba muchamu na ability so kati mweyo Rabadaba okuba ekiso era waliwo instance bateeka ku mustuuzi ebisiyaga yava mu timu ya Good Life Still babagamba musuuza MCazi biki naye ekibozo ekyo mbu kyatandikibwa manager wa Radio and Reason by then yefuchiwa ekyo ba radio bakitandikawo ng'agezaako okuta competition yaki era kya stressinga nnyo Edisa Kenzo musuuza nga era bagenda okunyumya almost Kenzo agenza okusonyiwa abaana abo ng'amaze okuleeta wadde ng'amaze okuba proving nti musobola okitegeera so naye instance ya Rabadaba eyo teri kiriya bulungi ate Rabadaba okungowagira omanyi buli musajja tayogera ifa mu relationship omukyala asobola okugujja nawa side of his olaba incident ya Rabadaba njigerageranya ne incident yono omwana dance yafiirwa alien nakati tetumanyi kituufu soko yogere incident ya Rabadaba ne Nalong nti bw'otunuulira abasajja ebiseera ebisinga omukazi asobola okukola ekintu n'osirika not carrying on nze siraba nk'omusajja there was a time I almost na breaking twali kutiyayawo emengo mama Abba omukyala Chameleon yali alina byapostinze ku Instagram nga Chameleon yakabukinga concert ya Serena n'agamba mama Abba n'agamba nti Chameleon talabirira abaana naye nga Joseph alina yajja baka statement eziri ku ssimu ye banka nga 6 nga ne mama Abba nga mbuli ebyawo bya birthday n'agamba naye sijja kwogera ku mukazi because ekikulu alina abaana bange ekirala bwe naatandika okwogera nja kwokya nja kwogera nnyo nja kuba munyiivu kuba nina ebintu bingi n'agamba kansirike n'agamba ffe tunyigirizibwa olw'okuba nga tuli mu mataala ebiseera ebisinga Rabadaba yavudde n'atutangaza nti omukyala Maggie already yali yamuvinga mu bufumbo n'omulangira Nakibinge ffe bannayuganda tubadde tetukimanyi because yasalawo okukola ki so an incident bwevaayo buli muntu lwafa bannayuganda tunoonya gwe tumusibako amuse ne tusalira abantu omusango naye ate tekijjaawo kubeera nti Rabadaba was a traitor but still waliwo mbonekano njagala munkootinge bulungi ku family ku munaku awo waliwo ewaba Mushidi family waliwo omusajja omuvuka bamuyita Kim abali ku Facebook Kim akozesa HK Nansana omusajja oyo abeera London yagenda mu maaso n'okuba nti awasa Nalong yamufunawo ku munaku opposite ne Power King taata we Mr. Paulo ayina lodge awo zibayita twins omusajja ogwe malamu mu video nti omukyala oyo bamukwata ne bamutwala e London musajja wa mujje wano n'amutwala e London
ne batandika family. In fact ne bazaala n'omwana oyo. Omwana bamuzaala omwana omukulu wa Maggie bamuzaala tatuuse. Ne babeera mu incubator n'amulyako ssente empitirivu. Nti olwatuuka omukyala n'okutuuka era ne bibalo byakyuka. Okitegeera? Natandika okuya plan endala. N'aliya plan endala mbu n'asuulawo omusajja n'asaba divorce n'atambulamu. Okitegeera? Mu kutambulamu omusajja n'abeera stranded, omusajja n'abeera okitegedde. So nga bagamba nti kyokola munno bali kikola naawe. What goes around always comes around. Maggie kyeyakola okutambulamu bw'atyo ng'avudde ewa Kim, Rabadaba kyeyamukola. Ate yengeri gyali mukyala nti Rabadaba bwe yava wano yagenda e London naye ng'alinayo omukyala we gwe yasooka okugyako embuzi gwe bayita Ferguson. So Ferguson wakana ne Mugumi. Si Ferguson wakana ne Mugumi, waliwo omukyala akawala ako kali kaakabi nnyo mu biseera bya Rabadaba kali bwe mukubawala nga tugamba Rabadaba alina akawala akazungu bakayita ka Ferguson. So mu kuva n'atuuka e London ng'alaba Maggie kuba yagezaako mu kusooka bagezaako okufuna ebipapula Rabadaba agende. Naye Rabadaba alina omusango gwe bamuteekako mbu yatta omuntu ebiseera birimu omukyala yagenda nga tasobola kuba nti afuna visa agendewa ne bifa. Ate bwe bagenda maaso n'okuba nti bifa femu neekola ki neka ng'okusaba visa ya UKAO kizibu. So kati n'ateekamu okusaba ke ne bakudinayinga kati n'afumba pulaani n'alaba omukyala ali awo afiiriddwa omusajja eyeetaaga okubeera nti ayingirwa ate naye ayagala nnyo basita bugulu neddi obulimu tebusobola. Rabadaba n'ayingira omuzannyo. Rabadaba n'afuuka omusajja owaddala n'asaba ne obufumbo obw'omumateeka. Olwabufuna yabufuna ne bagenda muki ne bagenda mu kuwoowebwa oba mu kuweedinga ne bagenda e London. Olwatuuka eyo n'azannya Maggie ke yazannya omusajja nti bwe yatuuka naye yagamba nedda kama nimbaya kangende w'omukyala wange n'ateekawo ekibeera n'asaba divorce ng'omukyala tagimuwa n'amala n'akola ki n'agenda ewa Ferguson. So kati omukyala getting emotion because you've invested money. Maggie ne Faiza ne yasaba divorce. Faiza yasaba divorce ng'ayagala atambulemu. Yes, Faiza yasaba divorce ng'ayagala atambulemu olwono. Faiza era Rabadaba. Then kati ono mukugira Maggie mukutandika okugenda mu maaso kati ne Maggie n'afuna omusajja omulala ate balina okusaba divorce nga Maggie alina okusaba oli Rabadaba divorce bagimuwe atambuze obulamu omulala. Era Rabadaba agamba yakola ki yagimuwa. So let's wait and wait. Kati Rabadaba kye bagamba ekyaluma Maggie oli ekintu kimuteeka ku pressure z'emitwalo gya paundi emeka gye boogerako mitwalo giringa 2-3 egyali mu business mu Rabadaba n'akuulisa naddo nakola ki n'akuulita nazo n'azirya abakyala ng'egye bali emotional n'agamba omusajja ono atasima gwe nateekamu ono bino na bino lwaki ankola bw'atyo. So that's why people today say like sawa eno tasiima teyamusiima yamubeererawo. Naye ne Kim yabeererawo Maggie. Ne Kim Maggie bw'atyo bwe yamukola. So sisalira mufu musango naye ngamba abatulaba eyo so yensonga lwaki bakomerera Rabadaba like Rabadaba at least ogezaako okulaga side ya Rabadaba mu man. Kati producer mufute bamwogerako kibi Jimzo era simwogeddeko Ron producer alimugamba tuveeyo simwogeddeko ki mpadde just side of the story abantu abalala gye bagamba nti naye alina gwe yakosa mu mbeera bw'etyo. Soko lindeko Jimzo tuveeyo producer alimugamba tuveeyo naye katono soke tusa akantu ka Victor Kamenyi bali mukayana tebalabirira mwana. Leero nalagenza okulaba nga Victor Kamanya alise screenshot ya sente z'abadde asindika. Ebyo bya kiyaye naawe. Kiri kimu. TikTok si bya solving ebizibu by'amaka. Ati ndaba Ruth aze ku TikTok, Victor aze ku TikTok. Kimala. Like baga kati gwerinda nze nkwade olunaku lumu banonyama mafinga nga Bruno K akubidde na Bruno K nga Bruno K akubidde akolaje abali kulayi jakugwa mu mbiza yuza kijamuvamo olaba yaleta Pastor Bugembe namusonga milioni 2 kati Pastor Bugembe bwe bamusondera kati lona akola atya kati Jimzo wa sibula abantu sibula abantu akolaje emitwalo enajyo yagala buli lunaku mingi oyina emikono ebiri genda okolera omwana wo bw'oba tosobola mukolera muwe transport kumacha n'okukirezonawa nga Victor Kamenya akolawo kugaba emitwalo ena akola mulimu oshege tekisoboka naawe oyina emikono eja
bano tebasaawulira abali mu vibe emitwalo ena mingi gyoyagala buli wiiki kozi wembalabalamu manye egya buli lunaku kozi wembalabalamu wiiki esente nyingi bbiri ziwera because emitwalo ena 5 days emitwalo ena mitwalo 2 anzira mukamu 2 gamba emitwalo 2 omwezi emitwalo 2 naku 3 jiba mitwalo kati mitwalo ena kamumeka kamu 2 omwezi Victor Kamenyi takasobola akajjo muyimbi Victor Kamenyi is a musician is a rapper wasemba dio mulabanga bamutegeza tetaga tugamba mukazi gwe genda okole Wato ina omanyi kati waliwo business etakoya abakazi ayagala TikTok live yingira business y'okusereza amagulu mulimu sente mukolenga bakisitu webakola. There is money in that those things. People making money. Women, you join that. Neto sobra gamba nti omusajja kwe mitwalo ena. Omusajja naye mitwalo. Victor Kamenyi tuli basajja. Nzikiriza Victor Kamenyi mitwalo ebita sobra gikola lunaku. Ona daily. Twayingirirwa. Bazikuba ngaddirwa sobra zifuna. Nafuna nesingawo. Naye ebiri. Taira business leta mitwalo ebiri. Twayingirirwa. Bad Black yakoze bina. Kane namukazi nagenda kole. Zaro ni jine as official. Bina na I sign out. See we want Jimso. Bamtantambi Jimso. See you when you see me. Bye. Kwagaliza byanjagaliza. Tusigade nze Smith era tusigade ku Facts Media ku YouTube. Gamba naye nti otambudde n'omulogo.